kye tuyite kyazza obwegasi nga butambulira ku muluka parliament model y'olwaleero eyo yayitibwa double production policy. Double ki? Era ki wekyalagibwa mu kino kubanga abantu betulina n'ababaka baffe aba parliament ekyo nkibanenyeza ebintu ebituyamba ffe ng'omuntu wa bulijjo ababaka ba parliament abasinga obungi ku lw'oludda oluvuganya n'oludda oluli mu government ruling party bamaliriza ensonga ezirikowa ku bannansi si ze bataddeko omulaka bambi baleke tusooke tubajje mu bozi nedda kati be baliyo kati parliamentary committee ku agriculture etteeka n'omusolo gw'ebyemwanyi bw'eggwajja ababaka ba parliament amakumi 30 twagenda okutuuka mu parliament ababaka be twasangayo baali 14 ng'abalala baliwo bali mu byabwe bwe baatuuka akakiiko katambule kagende mu Greater Mubende kagende mu Greater Masaka kagende mu Greater Mukono nga bekikwatako ng'ate areas zino ziri productive ku kirime ky'emmwanyi ekivaamu ensimbi tebakifaako. Kakati nga tuddayo ngenda kuddayo nkugambe achievements when we had the Idi Amin's government. Since the armed forces took over the running of the government, the double production policy was launched by government at the conference of agriculture, cooperative, forestry officers, and research workers convened by the Ministry of Agriculture, Forest and Cooperative. Agriculture was given the attention it deserves in the economy of the country. The Farmers Forum was also convened, which resulted in the formulation and planning of the double production policy, a double production book, setting out clear production targets for each Muluka parish was produced and distributed throughout the country. Farmers' response to this policy was successful. And because of this success, famine in Uganda was averted. Kurwaliro parish model wadenga tugamiti nungi naye enteekateeka yaayo egenda kubeerera kyekyaliwo mu kiseera kya Idi Amin's government. Uganda eno twalina ekiseera ekyo district zaali 21 amasaza 111 nga twalina amagombola 594 olwayo tulina egombola 2,163 twalina emiruka 3,141 kati tulina emiruka 1,594 naye ku district ya 27 ezikola Buganda bwe tugenda mu nteekateeka omwaka gw'ebyensimbi 2021 ne 2022 enteekateeka ya Ministry ya Local Government yatulaga nti parish model concept okubukaala obulungi tuteekwa okubeera n'embuga ebyabanga ebitawulizi offices z'emiruka era ssente eza DDEG kye tuyita Discretion Development Equalization Grant nga amagombola ge tuyina gano gonna ku mulundi guno gw'ebyensimbi guno genda okuggwako balina okuteekateeka ssente mu nteekateeka ya parliament model. Eggulo nawaddeko ne bakansala b'amagombola 2 mu Kyaggwe ne nagenza okubabuuza mu miruka 11 egikola egombola 2 ng'ekyo mu mwaka gw'ebyensimbi guno tebalina kibakola ki naye ng'ate ssente zigenda ng'era ne DDEG ssente bagenda okuzirya tezagenda ku ezo. Abatekinokrasi baziteeka ku masomero baziteeka ku nguudo eyo yeri omuganyulo gw'okwetikka ensimbi. Bw'ogenda ekiboga be baana baliyo, bw'ogenda eruweero kyekyabaayo, bw'ogenda nakasongola kyekiriyo, bw'ogenda esembabule kyekyo, bw'ogenda Lwamaggwa eri Murakayi kyekiriyo, bw'ogenda eggombola ezikola ekiyitibwa kyotera kalisizo rulo ne kalisizo abani byebiriyo kakate bya bino ebitutattana kati okusinziira tabamiruka kiyatulaga mu myaka 2 n'okuva mu myaka 2 ekigambo eddoboozi eryavudde mu lukiiko kirina amakulu.